Soko tunule wano. Olaba wano. This is Simbwa Paul Kagombe, outgoing Secretary General of National Unity Platform. Kubanga luno lwe lupapula. Ntosobola kubeera ate Secretary General wa National Unity Platform. Ena kubeera Secretary General wa Kiri. This is the challenge. Look here. This is National Unity Platform. National. Chuma kitegeeza nti wali obaddeko Secretary General wa Kiri. Wano. Bwemba wano. This is my name. Ono Kyagulanyi. President. Secretary General Lewis. Deputy Kabanda. Secretary Information Joel Senyon, Secretary Women Affairs Flavia Karole Nabagabe, Secretary National Mobilization Nyanzi, Senior Administrative Secretary Simba Paul Kagombe. In his government office etatekebwawo hati ebiseera ebyo nga Nyanzi yali talina kifo ekyo ekirambikibwa mu constitution yona otwakyusizaaki wemwakyusiza constitution wemwawerayo ekibiina. This is 14th Secretary for Mobilization ebiseera kyenkugamba bwe tunalye Kakiri ngenda kuze mwezi 14 luno lupapula Jendujja Kibalamanga outgoing president of National Unity Platform. Kate mmwe abamawulire nabano bonna babadde nga communicating nga bali babagamba fe twabaguza Kiri ne bekyusiza era tetulina lokasi ku kino ate nga butunulira ebiwandiko byonna kubanza confusion gyenkirabamu kiraga nti mu obukulembeze bwammwe ne mu kipya mwajjamu mwemuli. Yes gwe mwoli mu kipya nze nali Secretary General ne certificate nze njirina. Nebuza Kibalama alaga nti yali outgoing president mu kipya munupu kubanga fe twali abakulembeze ba NUP twakola endagaano n'abaana abasajja the agreement was between People Power Movement and National Unity Platform leadership. Olira kati bo bagenda ne balimba mwamala okuwaayo obuyinza ebifo ne mubiwaayo kyekyali kiddako kiki kyetwawaayo kati olabe nga siri mu bifo nti wali outgoing kitegeeza wagenda outgoing waliwo akusikira basajjammwe bannange ndinammwe wano kati ani yayingira mu kifo kya Kibalama njagala owulirize nkulaze I signed down ate ekyo nakyo kyali kikyamu okusayiningako nga outgoing kubanga bwe tugenda wuliriza gwe tolabye bwe nfuukira ku lupapula kwendi nga Kyagulanyi afuuka president ndiko ngaani woliko nga senior administrative secretary. Did I go out now oba mu leadership mwendi kati ku lupapula olaga nti kwoli naye ate eno mu bukulembeze tukulabayo. This is the challenge kyembagamba nti abantu wuliriza obuzibu we buli bwe tumala okukola byonna bye twakola tuva Kakiri tujja eka Mwokya. Kakiri ewa Muzeeyi Kagombe ewa Muzeeyi Kibalama Kakiri twali ku hotel twakolerwa era ne tukkaanya nti tuli wamu nze wa Secretary General nfuuse Senior Administrative Secretary. Bw'ogenda mu constitution yaffe erina okubanga ekozesebwa obuvunaanyizibwa bwa Senior Administrative Secretary bulambikiddwa bulungi buli constitution kifo kiri mu constitution era ffe twamanya nti omwaka ogumu gwe tugenda okubanga tuli viewinga endagaano gye twakola nga tuli mu bifo bino bujja tumala okulaba relationship tugifajalinga tutya bano ekibaweesa Secretary General ne President bajja ne people power thing ekyo nga kiri so hot netubagamba since they have been close one another katubawe kino nga tutunuulira abantu abali senema exactly otuwuliriza ekifo kyange tebakiteekawo Mwami Kibalama mu constitution eyo gye twogerako ye chairman wa party era yalina okuyita enkiiko national chairman. Owuliriza bulungi Mwami Kibalama bwe tuvaayo jjukira nti bano lwafuna akabonero mu budde obwo obwali obuzibu owuliriza lwamala ofuna omuliro gwali mungi wabeerawo bannaffe abatutwala muki nze nali muwawaabirwa namba 9 Kibalama muwawaabirwa namba mmeka Kyagulanyi muwawaabirwa namba mmeka bannaffe batuwala wala batutwala mu kooti lwakuba tukyusizza obukulembeze nga tetubagambye bo bakirowooza nti n'erinnya twalikyusiza Kakiri so nga ate erinnya nalikyusa dda mu 2019 ng'ekibiina weekiri Kyagulanyi ajja mu 2019 no omanyi bw'obanga okyusa erinnya ly'ekibiina obanga bukola emirimu gy'ekibiina waliwo okukola mwe byayetaagisa kati bw'ogoberera emitendera egyo oba okolifayinga era ffe twakyusa ekibiina kuba nti ebintu ebyo byagattibwa wamu bwe biti naye nga byanjawulo ekibiina kyakyuka lwakyo ne Kyagulanyi ajja kuki ku lulwe ofiisi eyange ssebo
teyateekebwawo twakuba enkiko nengenda ne ku interservice ewakatana pesi gyebeera mu ofiisi ye abasajja bano Nyanzi Lubongoya Jowero Katana Kyagulanyi oyo Katonga talabika mu picture ne bagamba Lubongoya olimba ne bwe wali badde simbwa tosobola toyinza butanyiiga omusajja ono yabadde alabirira ekibiina kino muwa obuvunaanyizibwa bwe institute his office akole emirimu atuyambeko notuyambako yes omusajja n'agamba office ngenda giteekawo ne ngenda ekamwokya nga ntula mu office ya Lubongoya abagenyi bwe bajja nga ngamba soko oveyo simbwa katono gayo ali bwena mwali basekretary general ekirira kakati ofisi aite nakola ate kama utawafunda tewali mu desk katulina kitebe ne bakuterawo wali wali kati uli ono omwana ali wali wafunda kakati soko uli ono omutawo musajja njala muyita mwana kubanga lwaki muyita mwana nsubuko kubanga ekimumpisa omwana kyekino nti olwaleero point yaze maze ne kitegeera olwaleero ojja kwesanga this is what PPF High Commission High Command PPF search ne kyabano balukwago this is where you are going wrong now this is PPF High Command eno PPF bwesenga nkulaga wana abantu abaliko tuliko bantu aba batano bameka batano but this is what PPF High Command this is what PPF the decision making tibwensalawo wandenga abantu ono tumwadi meeting tusobola okukola ki tetulina kakwate ku Lubongoya tetulina kakwate ku Lukwago we are an independent party era these are our particulars kakati newuunya bwogamba olwaleero lindako tujja tuukawo ojja kunkubira that's how interesting this country is olaba nkofira eriwa gyamba People power front this is people power our power people power front this is people power our power this is electoral commission okay this thing here belongs to people power front kano era slogan yaffe people power our power is our slogan kadne slogan ate mujibajiyeko kati tebagirina bwe butumbavu nti na bino byenyinini bye bakwata ne balonda ku luguudo nga bali ne bannaabwe ko tebatwala buvunaanyizibwa kubirijisitalinga era tebabirinaako ki buyinza lwaki nkugamba tebalinaako obuyinza nti ffe twakola ebintu byonna nga tubikolera mu mitendera genda jimpeerawo look here this is reservation of people power front okay this was to electoral commission kate yo chochi wandisa ddi kuliriza electoral commission this is 2023 ekiwandisa mwaka guli semaka ebiri emabere now njagala olabewa eno due diligence bwogitunuulira yaba namateeka naye nga this is due diligence on the particulars of the people power front due diligence yakolebwa mu ggwanga Uganda nga tewaliwo kintu kyonna kyonna kyali kiregisitalingiddwa na bintu bino byonna ne tubirizavinga ne babituwa electoral commission ne tukonfaminga wano nti ebintu byammwe mu bino wano request reserve political party name logo symbol and colors under the proposed people power front. Your request for reservation of people power front submitted and filed with the electoral commission on the 20th December 2023 has been received. The particulars of your political party people power front symbol, color, logo and slogan have been reserved for your exclusive use in accordance. Exclusive, we are not inclusive. These are our property nakambala muno munebaka obakoyo nekifana akoyo nekifana ngo yambadde enkofira sebo kati ekisegeza mufunze mwami Paul abasajja bano tebalina simbo byonna bibakosa byamu naye mwerikozi anti yate eri mukiri eki akiri mu NUP constitution bwe babanga bagijingirira wejukira nakola office e Rubaga wejukira nakola office e Rubaga nga maze tuza lukiiko bwe bayita tabamiruka nga ntusiza obukulembeze delegates conference ne kati nze kyembadde era still nkyagala okwongera okubuuza abasajja bano bwe bali bakola ebyo nabina mwaba obuvunaanyizibwa bwe mu just
kakati nga olaba kati golawa okutte kantu kotomanyi oyambadde kintu nga olide kankuzanyire wano eddoboozi abatandika ekintu badde nti omwami mugayi kano kingenda omujjako owulirira laba yalina eddoboozi bebigambye wano etegeeza mwami Nsoboga abasajja bano bakyalina kontrol y'ekibiina kyammwe mwabateeka buteesi bbali tasobola kukkiriza kubanga n'ebiwandiiko ebiriwo biraga mwami Nsoboga mutambulira concession nkyamwe entuufu bano bebagirina ate okizibu ekiriwo bano bansubuga obalaba bansubuga tebakkiriza naye nga tebamanyi nze njagala nkubwe nti n'abasajja bakulu basegona nali ne Mathias Mpuga nga bamaze omugoba ne muwa fayiro ya NUP Sagona we yanywesa Kibalama Sagona we yanywesa Kibalama amazzi mu kooti baali kuki bagenda nga ffe batuwawaabidde mu kooti batuwawaabira mu kooti ne mwewozaako ffe batuwamba aba gavumenti batuteeka ku bali abawaabye tujja mu kooti okwewozaako Kibalama omusajja oyo omulaba era bano abaana balyagadde nnyo omusajja oyo kubanga yali mu kaseera akazibu ennyo ffe twatuukaawo mu kooti nga tuli ku mundu ennene bwezi juzi naye bamukyalira tebalina kye bakyala baaba onawulira agamba nti bagendayo njagala weebuuze Kibalama mulwadde nobagambirawo nti afudda towakana naye gwe n'ogende wa Kibalama n'emitwalo gya Uganda 20 obupapula buno obw'emitwalo 5 n'okudala kubanga omuggyeko ekikonde namanyi lwaki bamuggyako ekikonde baagala kulaga nsi nti tutambula naye naye nga kuwuddisa laba Nsubuga bwakyogerera ddala naye nga omusajja yeddira maama eddoboozi liirino andikusanyire Nsubuga ekintu kyangu temumanyi tebasobola tebalina kapasite bano Mwami Paul Kagombe byagala si bingi laba wuliriza era pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddewo nnyo era nga ensonga ezibadde obukulu ddala yogedde ku nsonga yokuba nti ekibiina kimuulyako ekya People Power Front ekyawandiisibwa Electoral Commission si kyaffe kubanga ffe twayagalako okuwandiisa People Power Movement netugaanibwa n'olwekyo bw'owulira People Power Front eyo gy'oli togamba nti eno ey'abashami mu malende ey'aba Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo si yaffe era netwagala okutegeeza eggwanga nti omubala gwaffe ogwa mwene tugenda bakulira owuliriza omubala gwabwe abantu abasirusiru abafaanana bwe bato ng'ayogera ku nsonga enkulu naye ate kakati kitegeeza esi naye erinamuko terina nsobi wuliriza labayo kati wuliriza soka owuliriza you see mwe mulina obuzibu tebiri registered ono najja nakikozesa bukozesa kubanga ne mu constitution tebiriimu anti kakirabayo eyammwe constitution slogan eno gye mugamba nti people power our power slogan yammwe mu constitution ya Lubongo ya Pigeon gye yakolera mu Kayembe egamba nti unity our strength era nyo gye mulina okubanga muyimba nga slogan yalingi unity our strength nga ffe tugamba people power our power kubanga ebyaffe biri registered n'ebyabano mu constitution yaabwe enjingirire bwe bito bifaanana so kakati Shamimu muki oh my god naba nno tenda bulira uliriza bali mu people power uliriza ekisinde bali mu people power bano newe Kyagulanyi we yayita tukwate NUP tugimuwe tebamanyaawo bye bizibu bye basanga olwaliro nti Kyagulanyi bw'asalawo nti agenda kugoba omuntu yenna nga yanyiziza futu soja bakugoba notaddamu na kulinnya ku kitebe kubanga tewali lukiiko lutuula kugonjoola nsonga that is one ekyokubiri bano boolaba bano mufo ky'okutuula ne bategeeza abantu ebintu ebituufu bawaana abasajja abasula California ku mazzi abatamanyi na bigenda mu ggwanga Mpuga ali ku side yammwe njagala nkubulira ekigambo kimu sagala muntu kubeera ku side yange nze nina capacity nga bonda basimbo bweba nasobola okuwandiisa NUP olwaliwo gye balaba nti yaabwe nnyo kati mpandisiza People Power Front nkugambira wano kakibeere ku kizimbe kya NUP ekavule nga nakizimbe nakyo nkyagala kuba kyagulibwa ku sente za NUP nkugambira wano omusango guli mu kooti n'enguwangwe
ekizimbe kibeera kya NUP ekyekavule kyekamucha kavule sobola kugula kyekavule kyebakagula kati anti kya NUP si sente zakyagulanyi owuliriza kakati bano kyembagamba ffe tetunoonya kubalwanyisa naye njagala tutegeere ekigendererwa kyaffe mu bino kiki lwaki twekuba endobo buli ddakiika nga mwami Museveni ayitawo kati oli mu lutalo otulwanyisa kuba wawandisiza kati n'ekibiina n'ebintu nedda nsubuga ku myaka gyo n'obulivu bwolindako mwe lwaki mukozesa muki ekintu emyaka ena nga sente zonna weeziri ne mutafaayo nakukirizavinga wadde kiri kubanga kya mugaso temwakirabamu muki naye n'omusajja asooka n'omukazi n'amuzala abaana bataano nga tamwanjulanga kiba kyabugwagwa ogenda otya ewaabwalako n'amwanjula kaba mukazi we nze kyendabyemu ekyangu lwakuba ntegeeza oba tebabategera bulungi ndaba ebyetaaga si bingi nnyo nemiteliyo wuliriza kino nkikugamba ne bwe nfukamira wano wansi lindako siina gwe nnwana naye kyendiko kiri eki abantu abalimba abava ku kuteesa kwe twateesa kati nze senga abasajja abo bakeera ku makya ne baŋŋamba nagenda ko olumu ne bampa miliyoni 17 naye omanyi bazimpa bagatta omusaala gwange gwe nali sifunye mu budde obwo nga tuteeseza omusaala gwe nina okukola ki okufuna ne baŋŋamba tulinawo zino ezisigadde tugenda zikuwa mu 2 weeks kuba tetulina ki tezaayita ku akawunti obono nabo bulyake nesenga yes acknowledge sikinaako buzibu nzogerako nti nazifuna nazijja ku ofiisi now olwaleero bw'obanga olaba nti nze owuliriza nkugamba senga bakwata sente zange tebantwala nko mu disciplinary committee simanyi wabagirina I have never been called. Tolina misango nati. Yes. Now, senga bakwata sente zange. Ali toli member. Nezama nabate kati ndiga. Nze ngenda ntya okulayiza kyagula ntonda wano gamulayiza kozi mwe. Andi wali out going. Nedda. Kati gona tulamugero dale forum. Bwe mtu omubuzabuza abantu nenga ate kote ejja kola determination. Nze senga omusaala gwange. Nga bwe twali. Ate omusajja wedale forum. Ate wedale forum yafa. Omanyi problem we. Tutwala nnyo ebintu ng'ebyaki right omusango ogwawaabibwa mu 2020 gwakola ki wuliriza apiru gyeri owuliriza no ebintu naye nze byogedde bennanze kukkiririzaamu ekintu kimu apiru is moved nga bwolaba olwaleero nina omusango mu kkooti bano bateekayo okusaba kwabwe nti omusango gugobwe that is an application bwe bateekayo application eyo ebintu bye bateeka mu main shoot defense ya main shoot byebintu byebimu bye bateeka ku reasons lwaki omusango gukola ki lwaki gugobwa which is not valid kakati gwe wogamba nti mu 2020 omusango ogwo application yawulirwa era nebeera determined in their favor naye olwaleero olwokuba nti ffe tuwaabye ngera bwe bamanyi bulungi ba godfather baabwe gye bali akugamba nti omusango gujja kutwala emyaka emeka that is ignorance njagala nkutegeeza ekigambo kimu ngenda ku applying for an injunction ku party activities nga bwe basabye application to dismiss the shoot ngenda kuyimiriza mirimu gya kibiina kubanga tebalina constitution nga senior advisor. My goodness. In the capacity of senior advisor. I have lawyers. Okay. Mwami. Uliriza bino byenkugamba kubanga mbigamba omuntu omutuufu. Nono naye mujulizi. Ngenda teeka ku injunction. Lawyer wa kibiina. Ngenda teeka ku injunction. Uliriza. Bano boga nti baloya ba kibiina. Egera masi. Baba para pase. Bawelekera uwele tezibali. Mwami Simbwa. Nzeshenda byemu. Nzeshenda byemu ekiro ekyamu. Abasajja bano singa Kansa Nsobuga. Abasajja bano mukwate bukwasi office y'omwami no. Nekibajja mpoki. Mumubulire nti buli mwezi no Nsobuga. Kasobola kalina muntu tamanyi muntu gwalina kwogera naye mu NUP. Olase gona yatamanya kinaze gwe sogera naye. Mwami Simbwa. Mwagala mirimu mu kibiina ekyo ba mumanda. Wacha wewe mirimu kije bayinza tuwa. Ani akola nawo. Bayinza okutula wali. Sisobola kale. Mpe hiyo nze njiwandi. 0752 52 96 kasema atonzewo ekibiina mugende tugende mu kalulu temuddamu ebyo kati mubive atunulira Nsubugono muna mateeka kote zenge egamba amateeka g'ebyokulonda amanavulindako waberewo ennengosereza emirundi gyonna bwe bagenda mu kooti bano bannamateeka tebavangayo nakubuulira abantu be bagamba kudda mu kalulu lwaki bajjayo omuki omusango tebeeranga audit yonna yali ekoleddwa olwaliwo batugamba tugende mu kalulu nkola ki gye mutaddewo gye mutunnyonnyola gye mugenda okuyitamu okulangirirwa luli mwagenda mu kooti omusango ne mugujjayo temuddangayo kukutegeeza baabalonda
abafiirwa abantu baabwe mwe temufiirwangako bantu bammwe basenteza bafiira mu kalulu ako temuddangayo tugamba nti kati twasaze amagezi tukawangula bwe tuti lwaki tukaddamu mwami Simba kankubuuza bano abasajja batuuze enkiiko zaabwe eza high command ez'okuntiko muyitibwa bano no omanyi problemu yinalina weeri bwe yakuŋŋamba nti batuuze olukiiko nina abantu mu NUP for your information nze sigendayo nina abantu I have abantu abali ku side yaffe nga balina ebifo mu NUP era batuula ku National Executive Committee naye tebabayita anti bamugoba tebagoba bwe batyo oyo simpuga gobago no simpuga ngamba abantu betwaleta nabo bali mu National bwe majja nabeeri je bali no offices zaabwe tezibiri facilitated office ekizimbe bayinza okuwa room nenga mu budget yaabwe tebalina running budget nakino okimpadde kankikubuze bana abasajja balina kuba offices meka balina kuba waya abantu meka okuva mu kibiina kyamu batuulenga abakulembeze ku bali balina okubanga batuwa offices mukaaga anga mulimu eyo senior advisor senior administrative secretary amanyi obuvunaanyizibwa wa senior administrative secretary ogenda okubunyonnyola obuvunaanyizibwa obwo is daily running all activities of the party ngerunninga ku secretariat buli mu doketi ya senior administrative secretary ngokolagana butere ne secretary general balina okuwa post yemu oliriza twalina okufuna office ya deputy head policy deputy head policy naye bagiina ku nopo awo nanti buliriza ezo bbiri twalina okuweebwa office ya head research ezo satu twalina okuweebwa office ya chairman advisory board ezo nya twalina okuweebwa office of the national chairman of the party ene yamu 7 mwenalemu ezo tano naye zonna tewali gyebalinawo tebalina office kiri kizimbe gona akubuli office ate bagirumbaluma nnyo bagibabbamu bakola bwewuliriza saala oli omukazi simanyi sekwetale wakyagula asinga abantu bannamateeka abasoma amaanyi ne edi mutwe odi mutwe tasobola kwogera kigambo ono naddamu ali mutwali mu security oli ali mu security ya president oli mu SFC adi mutwe wa SFC gwe otusanze wano ne mwami Simba ono Kagombe eyaguza nopo ekibiina okuwayiriza kirungi naye atuwadde information onsonyiwe muze siri mulwanyi era jjo nabadde ngambye saagala kuddamu kwambala saati ya mikono miwanvu nga njagala kuteekawo mbeera ya gaali ono mulidde ekigambo kyakozesa ekyokutunda tewali muntu atunda kanzye mwami Kagombe olinamu onyumiza bulungi